tuli bulungi. Nomutubuzeeko. Tetubuze lwakuba mutambulira wala naffe tutambulira wala. Ekitegeeza tuli mu ggwanga lyerimu. Nedda bw'oba onoonya mawulire ate nze nga ndi waka. Bigenda biti? Si bibi. Mu mwaka 2020 tugusuubiramu ebintu bingi, campaign ngusuubiramu kugenda ku university, ngusuubiramu n'ennyimba empya. Katandikeko ne family nafunagenda mu byagenda ku university campaign yatuuka yaleeta. Twawulirako nabe yagwa mu family yammwe oluvannyuma lw'okuta abaana ne bagenda, abaana ne batuuka ne beekola ebitalina ebitagasa. Bakola ki? Beeroga babba abasajja b'abantu. Babba abasajja b'abantu. Abazadde ensonga zino muzoogerako ki? Lwakuba twabafuna bakulu. Omanyi omwana gw'ofuna nga mukulu eri baba beyita baana, omanyi abasambi b'omupiira oyinza n'okusangayo asinga kooki obukulu naye nga bagamba abaana abo, naye abo bakazi bakulu n'abasajja bakulu. Twagenda okubafuna nga empisa zaabwe buli omu zaalina. So twakolako ogwaffe ffe ekirungi twaba promotinga ne muba nga mumanyi n'amannya gaabwe ne famire zaabwe ne zifuna zibafunamu. Ffe ogwaffe twagukola. Waffe side eyo si nabe. Kati ate nabo ali mu famire zaabwe nga babibalumiriza. Ewaabwe gye babazaala si famire ya music kuba tebakyali under management. Mwana omuwala ayenda na nnyina bagamba Grace. Kakati ng'abo ogambye nti olaba Grace Khan omanyi abo abawala be twabafuna nali manyi bato, of course nali manyi bato, naye omanyi obuto omanyi ebikolwa bikulaga ki. So kati nze saamanya nti agenda kuyingiramu ebyo bya relationship biki kubanga nalowooza yafuna bufunye manager. So naye ate nze ogwange nagukola kuba nagezaako okubuulirira Grace Khan. Ate nga Grace Khan ye yambeeranga kumpi kuba nabatwalanga mu kujaagaana nga tusiiba ffenna edda nga tebanneewaggukako. Naye nze nakola ogwange era ne mulaga n'ekkubo ettuufu eryogenda ku church kuba kyekyoka kye nsobola okukola era n'abaana bange bennyini benzaala lyekkubo lyembalaga era nga bwe nakikola era ne Grace Khan bwe nakola ate si yekka n'abalala. Kati awo simanyi bwe byaba oba yabayera ki ate oba ate byavudde ku ki ebyo byempulira byendaba ku TV kuba mbiraba ku TV ate okugamba nti gundi ate biki namutwalawa biki nenze kuba ettuufu nali mulaga nti alina kugenda ku kyaki okumala ebizibu bye. Kaseera kyatwa point we mulirizingira abaana bano okugendera nsonga kyezababirako gamuno kati katubatadde mugende byali bya Malogo byali bya Mukwano byali byaki nsonga kyezabirako gamuno kati byali bingi ate abaana tetwabata era kino njagala kimakinga clear nti tetwabata nti mugende muve mu kibiina wabula twabagamba nti buli omu okkirizibwa okuba nga bw'oyimba wano okkirizibwa ogenda n'oyimba ebivulo ebirala n'ofunamu akasente. Ne bo balina puroguramu zaabwe nga balaba batuuse kye baali batwagalako kikoze eki bakifunye. Nabalabanga ku TV nti nze manager wange ye gundi naye kati sikyali mu New Eagles nafunye management empya konze ffe byaffe tebibaamu nnyo kwogera ne tusirika ne mugamba ono nti bagende n'ekirala nti baali already tulina ebifaananyi ebibi byetwekanga byetwagala bya peninge nga tukyali nabo. So ensonga enkulu yali ki yabayita ogenda kwa muno bava ne beerangira oba waliwo eno mu family mwali mwewala? No, ffe tetwabagoba bo be baalabanga wano tebafunawo kibamala ne bakinoonya gye bakijja. Twogere ku mukwano gwa Irene Namatovu ne Grace Khan Jova Nuzinda gwenga gwe maama ngwakyali mu kibiina kino wabalabanga ati omukwano gwa relationship yaabwe?
nze nabalabanga bonna bakolaganira wamu okusooka though mwajjamu of course obugundi obwo yeah naye nga saabalabanga nnyo nga best friends yeah nalabanga bali wamu nga as a group naye nga omukwano gwabwe gwennyini omutuufu ate ngulabye kati Luzinda ne Grace Khan bagamba muno omu yali ayagala munne okwagala Luzinda ogamba Mwanje Baluzinda Mwanje bonna basatu kati Mwanje yali best friend wa Grace Khan naye ate Luzinda agamba Grace Khan yakijja ku just ow'Oluganda nakiteeka ku ky'omukwano ekyo bakirabako nga bakyali mu kibiina nti Luzinda yali best friend tebaali ba lovers no nti Grace Khan ne Luzinda lovers ne Mwanje ne Grace Khan best friend ekintu nga mwabazadde mwageresibwe mukulu batokera mwami lutaya wakirabako nti nno waliwo embeera yonna mwaba basatu nedda Grace Khan ne Mwanje nabalabanga nga abaana abo balina bamukwano not best friends just friends kati ne Mwanje avaawo okukaaba n'okugamba muno nga beeyita ba best friends kwegamba no mutufu ndowooza amaziga senayi newunyiza mutufu nange saakulimba egamba mutufu sirabanga Mwanje mugumu saako Mwanje atonyeza ezziga Mwanje wawe gwemumanyi ezziga lye liva wala naye newunyiza okuba lenga ate Mwanje okukaaba leero mutufu naye tomanya emotions ayinza okuba yabadde emotional like tomanya you never know tomanya muntu bwe yakula naye nange naye ku TV naye ndokulanga naye mayagenda gira bwati naye ndokulaba amaziga agaze nindowooza kirabika kituufu waliwo ekimulumye bambi nedda amaziga g'omutuufu gajja era alabika yalina obulumi ku mutima bwe yali agezaako okulaga ensi ate enkolagana ya Grace Khan ne Luzinda yo mwagirabamu okusukka ku booluganda maama kanakena of course Grace Khan ne Luzinda twabatuuzaako nga ba lovers twabatuuza emirundi mingi kuba baali baagalana era twatuulanga na meetings ez'enjawulo tugamba bannange tusooke tuconcentratinge ku music kati saawa zino kuba buli omu yazze ng'agamba mami nze njagala kubeera muyimbi w'amaanyi kitegeeza ate percentage 90% ate ogiwadde relationship n'omuntu so kakati bwobanga wajja nga oyagala kuba muyimbi w'amaanyi sooka oconcentratinge ku kyewakola kiwasooka okujjirira kuba naffe twakisooka naye ndooza baatulaba ndooza ne mwami ne bagamba bo baayagala biki so ate tabamanyi bizibu bye nayitabu naki n'okutuuka wano ne concentration bwe nasooka okukola cause nze nagezaako babuulirira nga nze bwe nakola bwe nakola so ebyokwagalana yes baali baagalana eddogo twawulidde embuno omu yaloga mukyala waamu ne Grace Khan yaloga mukyala wa Luzinda ate muge baali beeyagala eddogo nze nali sinze ebyeddogo simanyi sibyagala wano mu famire byebintu byetutagala nnyo okuwuliriza baabituleeteranga ne tutula mu meeting zaabyo emirundi mingi era ne tukuutira n'abayimbi tekifulumanga ne tugamba kijja kuwulikika bubi kuba abaana abato okubeera nga muli mu byakuloga ono aloze enkoko zange ono aloze asudde mukazi wange ddala ono ne mbagamba bannaye ffe tulowooza mutuyita mu meeting yakugamba tukoze tutya vidiyo ate mwe mututuuza mu meeting z'amalogo ne tuggwamu nnyo amaanyi nno kati saagala kikulimba bintu by'okututuuza mu meeting z'amalogo byatumalamu nnyo amaanyi era ono zaali nnyingi zaasukka ne meeting 5 ono n'abasitula n'abatwala ebukalanga mu kkanisa ne babasabire bave mu bintu by'okulowooza mu malogo era ne tubagamba ne bomba nga muyina mbeera ki temukyogeranga kuba tugenda kuswala kigambo kiwulikika bubi ate simanyi kiki ekyabapakudde bo bennyini ate ogenda okubyogera kubanga jjukira ffe bennyini twawulanga tuswala era baalyosi ne bakyogera nga tebakyali naffe kubanga nga kiwulikika bubi olaba abaana bato ffe tulowooza abalogo balina kuba busajja bukadde nnyo naye ate abaana abato nga balimu ebyo onandoga jjukira nawe gwe baloga bantu beebuuza gwe wategeereddewa nti bakola ki ekitegeeza naawe obikola ki obirimu
ne tubagamba mukkakane kati tulwa ng'ono omwana gw'oleese ono ku kamera asobola okuvaayo n'agamba mbwalo mulogo kweganga tuwulira biwulika bimatu gaffe era nze nabagambako nti mbinyumiza kubanga mpulira zinzize emmeeme kuba nze nabawadde ekyokulabirako nti nabeera ne bamisa akyabo netuuka paka kwawukana twafunanga ebitusoomooza bingi naye saafunako olunaku lumu lwendowooza nti bandoga naye kati ate bano abaana bato bafunye kwegamba byali byatutama era byatumalamu nnyo amaanyi era ne mukuba bwe bagenda walaba nzijako mu maaso ga kamera njogere ensonga yonna bo bennyini be beeyogeredde nga bwe beeroga naye ekirungi bajja kubabuulira n'emirundi gye beeroga kuba be babimanyi. Waliwo enkoko gye bagamba gye baleeta kwawusi era enkoko eno mugisala ne mugirya imanyako bagamba waliwo kale weewuunye kale lyasafa esinze nnyo enkoko eyo yalimu eddagala nga luzindagamba yalimu eddagala mu bulago naye gwe wagiraba nogamba mugisale baani abagireeta Grace kati engeri omanyi abaana basula ku house ffe tusula wano kati ebyo tete twabiwulira buwulizi nti gundi yaleese enkoko simanyi gundi yakoze bwati naye nga tetusaagiraba era siina evidence yakyo saalinawo saagiraba enkoko. abazungu bagamba prevention is better than cure. Mwenga abazadde omwategeramu n'abaana bano batandise balimu ebyabumalogo mwakola mutya mwakola anti waliyo preventinga ki ng'oli amaze okugamba nti oli asudde mukazi wange eddalu wali wakyaliwo prevention kati mwali mugenda ku cure of which twaluzinga trust mu baana weeroga gye tulaga tewali makulu netugamba ekirungi Bettina ye nga tuli naye netugamba tujja kuzimbira abalala ku Bettina era bwe bagenda gwampulirako ngamba banja nti lwaki mugenze n'endagaano nziina muno siina gwe nabanja olw'ensonga nti nali ntya ebintu ebyo bye boogera saagala byapeninge nga bali wano. Esebo obubaka obusembayo ne advice gyowa eri bawala bo ne batabani bo n'eri eggwanga Uganda. Bannayuganda mbeebaza okuba nti baze batuwagira ebiseera biwanvu ne mbeebaza nti naleeta abayimbi ne mubalaba nabeegayirira nnyo mubawagire era ne mbawagira n'amannya gaabwe kati mugamanyi so mwalabanga bayimbi abayimbi ne mbagamba nti mukendeeze okweyabya kubanga ffe bwe mwabigambanga tetubigambangako muntu yenna era twabikuuma wadde nga byatuleeteranga okunyolwa kungi n'ensonyi kati ate ekyewuunyisa ate mu okuvaayo ne mubyeyogerera mugenda kuswala nnyo nga mukyali baana bato mukome kube mwakabigamba kubanga mumanyi nti mukyalina ebyokweyabya bingi naye mukomaawo temwongera kubeera ne kamera muzikendeeze mukendeezeeko kubeera ku TV kubanga mujja kuswala. Ng'omukyala aludde mu bizinesi eno eya music n'ebyamasanyu n'experience ate okuziza abantu so twagala obubaka bw'obusembayo ne advice eri bawala mu batabani bo. Nze nja kufokasinga nnyo ku bayimbi abawala abatandika okuyimba. Abayimbi abawala tuleme kulowooza nti osobola okubeera ow'amaanyi oba nga erinnya olijje mu bbanka. Olina okubeera hard working, olina okubeera omugumiikiriza ate n'okwegomba kubeere kutono. Kuba ekisinga okutawanya ffe abaana abawala bw'olaba muwala muno ng'aguze engato ya mitwalo 2 gwe ate oba oyagala ya 3. Bw'olaba ng'asibye enviiri za mitwalo 10 gwe ate ogamba ngenda kugamba manager wange akangulire. Jjukira manager buli lw'omugamba n'akulaba weakness yo aba afuna the other way round aba alabanga gwe asobola okukozesa kitegeera okusobola okuba nti akuwa buli kimu ky'oyagala kuba alaba weakness yo nti asinga kwagala kino. Abasajja bo bwe batyo kitegeera. So abayimbi abawala mumanye nti nno muyingidde mu industry erimu okusoomoozebwa erimu okukyayibwa ate nga golyo tennakola ki tennatuukirira. So kati mwegendereze be muyita ba managers bammwe bw'abanga omuntu afokasinze kyakubeera manager kubanza olaba mbadde ne mwami utaye ebbanga lyonna naye tabeerango manager wange bba wange tata w'abaana bange period
kati ebya management tabiriimu si kati kuva nga twakeekwana tali mu management yange era manager wange abeera mulala era bw'akwata omukolo mugamba mami tambadde nsaba oyogereko ne manager omubuulire biki so tekitegeeza nti omusajja wo yalina okubeera manager wo kitegeeza so kati abaana abawala mubeere bagumiikiriza ate temulowooza nti bwe mugenda ono n'agenda n'aloga n'akola ki n'agenda wano kyekigenda okututumula mu music no osobola okufuna we endala gy'osobola okuba nti obeera w'amaanyi naye ng'ekisinga obukulu nze nga kyemmanyi teri kirala okugyaku Katonda gwe manya Katonda ku mutima naye ba tosobodde genda ku church kale nga tosobodde ku olwo naye muteeke ku mutima mufuule mukwano gwo buli kimu kijja kwanguyira kale